Omuvubuka Kato Enule eyakakanya ku jjajjaawe n'amutuusaako ogw'obulisamaanyi n'amusobyako mpaka omukadde bwe yafudde, omukadde Nakate Saluma myaka 7. Kato Enule eyakozesezza omukadde ono myaka 27. Omuvubuka ono avuddeyo n'agamba nti ekigendererwa kye tekyali kya kukozesa mukadde ono oba yali tazze kumukwata, wabula ye yali ayitawo ng'agenda bwa mukyala we oba omuvubuka ono mufumbo. Jjajja n'amuyita n'amugamba nti mutabani jangu ontete ku mazzi. Omuvubuka ono yakwata akadooma n'agenda aleetere jjajja ono amazzi Nakate ow'emyaka 7 amazzi. Bwe yagaleeta yasanga jjajja ali mu kisenge gy'asula. N'amukonkona nti jjajja amazzi ngaleese. Jjajja n'amugamba nti amazzi ago gandeetere eno munda mu kisenge gye ndi. Omuvubuka mbu teyali mubi, n'ayingiza amazzi mu kisenge. Mu kuyingiza amazzi mu kisenge yasanga Nakate jjajja ali bute, ali bukunya, kyokka n'ekisenge ne jjajja n'akiggalawo nga Kato Enule amaze okuyingira. Ebyaddirira Kato Enule agamba nti yakemebwa ng'omuntu, kwokkana ku jjajja n'amuwosa empiki n'amupimpina. Bwe yamupimpina jjajja yafa bufi era yakutukira mu ngalo za Kato Enule. Awo nno abantu we bamusangidde oba omuzzukulu wa jjajja ono bwe yamusangidde n'atemya ku bantu abagamba chairman kwe kukwata Kato Enule. Kato Enule mulina era Kato Enule mukuleetedde ng'ayogera ebyaliwo byonna. Nkusaba video eno gimpereka like, information esobola okuba nti etambula ku speed yawo gwetwa ku buli muntu. Kato Enule wuuyo nga yeeyogerera ebyaliwo byonna. Nga nyambuka wake wa mukyala wange mukadde n'ampita nga ntuuse awo weyampisa nagamba ndeeteyo ku mazzi nengenda ku nyanja kuba mukwano gwa maama nnyo era mukwano gwaffe wakiwa famire. Amazzi nengaleeta, we naleese amazzi nemugamba mukadde oli ludda amazzi ngaleese, nagamba nzuuno eno kolaki ndeetera nga manyi nti oba ali mu nnyumba oba ali awo. Nemuleetera amazzi nagenza otuuka ku kisenge kye mu lukubo wano wewati nga ŋŋamba ndi eno ndeetera, nagenza otuuka nga liki nadde nga muwa ekidomola naggalawo. Nebuuza neŋŋamba mu mutima muli nebuuza neŋŋamba wabula ekyenjawulo nti nabadde nnyweddeko ku mwenge, ensonga lwaki saasobodde kwebuulirira. Ekyazeeko nange nakemeddwa.
abavubuka b'ennaku zino omwayunidde nnyo okunywa omwenge kubanga omuvubuka ono ye okusinziira ku ye agamba nti omwenge gwe yanywa oba osanga gwe gwamuleetera okukemebwa okukwata jjajja ono kubanga yagenda okuyingira mu nnyumba ya jjajja ono ng'amaze okumuleetera amazzi nga aliko omwenge mungi. Naye okusinziira ku mboozi y'ono omuvubuka nga bwe ngiwulidde oba nga bwe ngiwulira oba nawe nga bw'ogiwulira, omuvubuka ono agamba nti jjajja yamusindiikiriza nnyo, yamuteeka nnyo ku kisenge okuba nti amukkakkanako amukozesa. Kuba ekigendererwa kye kyali kyakwetera jjajja ono mazzi. Ate ekisinga okwewuunyisa omuvubuka ono ne jjajja amulinako oluganda. Mama omuvubuka ono agamba nti omutabani yamusobera. Omutabani yafuukira ddala ekyeneena ku kyalo era yatuuka n'okumugoba ewaka. Omuvubuka ng'asusizza okunywa omwenge, omuvubuka ng'asusizza okweyisa ekitagasa. Ekisinga okwewuunyisa ku muvubuka ono mufumbo era ng'alina omukyala ewaka. Olunaku olwo lwennyini lwe yakwata omukadde oyo Nakate n'amukozesa, n'amukkakkanako n'amukozesa mpaka omukadde bwe yafa. Omuvubuka ono yali agenda wa mukyala we nga we yasangira jjajja Nakate n'amuyita okumubaako emirimu gy'amuyamba mpaka bwe yakemebwa mbu n'amukwata n'amukozesa. Abavubuka b'omu byalo abasinga obungi, zino keese zinnyingi zo tuze tuziwulira, abavubuka bakwata buli kimu. Abavubuka bakwata abaana, abavubuka bakwata abakadde. So ebyembi omukadde Nakate ye teyasobodde kuwona, omukadde Nakate ye yafudde era nga yafiiridde mu mikono gy'omuvubuka ono. Abantu nga bano abarepinga abakadde, abantu nga bano abarepinga abaana abato basana ne bakangavvulwamuko. Kubanga omukadde aba aweddeyo. Omukadde w'emyaka 7 aba aweddeyo, aba takyayina yadde ne ka feeling konna konna, buli wamu waba wabuguma, waba wannyogoga ebiseera ebisinga. Omukadde abanga mu nkoko gy'oggyeko ebyoya, buli wamu waba wabuguma. Kati omukadde ayinza kuwoomera atya? Niwe olaba abavubuka abavubuka bakwata mbizzi. Omuvubuka n'akakkana ku mbizzi n'agikozesa, n'akakkana ku nte ku mbuzi n'akulaga nti akanga badde agikozesa. Ate olwo omukadde, olwo omuntu. So abavubuka bo b'ennaku zino tetumanyi kyatuuka ku bavubuka b'ennaku zino. Ate si bavubuka bokka, n'abasajja abakulu. Abasajja abakulu, kubanga oyo omuvubuka myaka 27 oba osajja kudde, muvubuka wa kiwago. Abavubuka beeyunidde nnyo okunywa omwenge. So mubeere so vigilant eri abantu bammwe, eri abaana bammwe, mu kumenya abaana bammwe ab'obuwala, mu kumenya bajjajja bammwe, kuba abavubuka bagenda kukozesa bajjajja, bagenda bakozesa mpaka kufa. Imagine omuntu ataddemu omuntu anywedde ku mwenge, omanyi amaanyi g'aba alina. Gwe omulabanga aba atamidde naye omanyi amaanyi g'aba alina. Omanyi omwenge gwe nti abantu abasinga bakozesa omwenge ng'amaanyi g'ekisajja. So kati omuvubuka ono yagala n'amalira ku jjajja walagi yenna. Omuntu anywedde omwenge aba muzibu nnyo. Tagooka mangu, nze mbabuulira. Kubanga abasawo, olaba omusawo bubanga oli musajja ng'oli mufumbo nga tolina bulungi maanyi ga kisajja, bakugamba nti ebiseera ebisinga nnyo ku kawalagi nywa kkenge. Omuntu anywedde akenge tayanguwa kumaliriza. Kakali kubamu akafaananyi nga ekyo kyatuuse ku mukadde w'emyaka 7. Omusajja n'asooka amwekakatikako okumala essaawa ennungi nnamba. Omukadde aba tasobola asigaza bulamu, aba tasobola. So byebyo biriko eyo sayidi. Ne mwebale nnyo okuba nti ate mutugoberera. COMichael Uganda YouTube channel kwoli, mbagala nnyo mwenna.